kati mwe mumanyi nti omusamize takkiririza mu bwa Katonda so nga ate omusamize ye yasinga okumanya ennyo Katonda. Ne omwana baby Deo naye abadde atugamba nnyo ebintu bya Katonda awo. Okitegedde bulungi. Omusamize ye n'omutuufu alina kulembeza ki? Kyova olaba omusamize omutuufu tasaddaaka muntu. Era bw'owulira omuntu yenna nga bakugamba nti omusamize yasaddaase oyo kye yasamira kifu. Aba abeerimbiseemu buki nga bw'olaba bapasita tobawulira nti waliyo abakwatira eyo amabeere mu bantu mu busenyi. Kati oyo taba pasita aba yeerimbiseemu buki. Layira nga bawulira. Muga Katonda mugulu. Ensonga ya Jjumba okumenya omusalaba. Ekintu ekyo kituufu si kituufu kankyogere bwentyo mbuuza lwaki. Sikutegedde Haji. Kye yakola si kituufu. Mu ky'obuntu si kiki? Si kituufu. Naye nga Jjumba alina ensonga lwaki eddiini ezo kaŋŋambe nti eddiini Bukatuliki, Bukulisitaayo, Busiraamu nze nagambye obwo bwe mmanyi. Eddiini endala nze sigimanyi ey'abalokole eyo sigikola ki? Akimanyi bulungi nti obwo buwangwa. Kati abantu abasinza bano tebakimanyi nti Obukulisitaayo, Obuseventh-day, Obusiraamu, Obukatuliki, bisambwa, obwo buwangwa bulina gye bwakola ki? Naye bajjajjaffe baali baaniriza wano mu Afirika baayaniriza obuwangwa obwo. Abenzikiriza endala bamanyi nti omusamize akkiririza mu bwa sitaani. Era bamanyi nti obwo bwa sitaani. Teri yali avuddeyo kulwanirira nsonga eyo. Jjumba yekka gwe nnaakasooka okukola ki? Neesiimye okubeera n'omwagalwa w'abangi bwe mbadde muyaayaanira bwe mbadde mumbuuza ebbanga ddene abangi muŋŋamba ye naye ng'oludde ogendako wa Haji ng'oludde okukolako ne Haji. Haji ndi naye olunaku olwaleero Hajja Fari Musa. Agenda ddubabuulira erinnya lye mu Luwarabu linnyumira nnyo Haji nsanyusa okukulabako. Nange okusanga. Nate era olunaku olwaleero nkwebaziza nnyo okutambula olugendo olwo nonnoonyaako leero. Leero nange nagambye Pacho Haji jangu naawe mukyazeeko bulijjo nze nkyala. Nagamba nja kufuna olunaku nawe koyingire mu jjaamu oyo omulabe. Era ngina gye ngipaakinze eyo. Jjaamu wammwe w'emukono. Nagamba waayi anti Museveni kaboda yakatulekerawo. Nagamba okwata obudde nange kanenye kaboda. Bambi weebale nenfuna wenjipaakinga nyabo. Weebale bukwata obudde weebale kujja kwogerako ne bannayuganda Haji. Bannayuganda era nsaba onzikirize babuuzeeko batoleko ne ku salaamu. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abaddeyo nga sisosodde madiini. Oba oli mu Katuliki, oba oli mulokole, oba oli mu Kulisitaayo, oba oli musamize, nkwagaliza ekiramuso ekigamba nti bantu ba Katonda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkiddemu babajja kukiddamu. Nine Haji olunaku olwaleero Haji ewaka wagamba kimukonagamba kino ekisunga ali atya? Ekisunga tabadde mu bijjaali eyo lwakuba nti kati nsinga kuwangaalira nnyo mu lubiri eyo. Kozi ku lubiri bayitayo wa? Bayitayo Lusaali. Lusaali nga ku Mutima Beach eyo. Nanti nzijukirayo bulungi. Nyabo. Nyabo. Haji omuntu nga yayagadde okutambula kwatuuka ewuwo mangu mangu ng'ayagala kujja atambule mangu mangu asobola okudda ate akola emirimu emirala atambula atya? Akati tulina amakubo ga mirundi ebiri. Waliyo abantu abatya okulosinga amazzi naye nga kati abava ku sayidi y'e Kampala eggaba wano kumpi okulosingamu awo ziba eddakiika 10 n'endala 15 okuva wali we bakutadde kapiki okutuusa wali mu lubiri z'eddakiika 3 n'asatu okudda n'essaawa emu wali ssaawa zo 2 gwali mu kibuga nga totya kulosingamu kulosingamu. Naye gwagatidde ate oba olina okwekolobyako n'oyita eno Emukono Ewantoni era ye stage gye nsinga okulagirirako kuba abantu abasinga batya amazzi. Kati bw'otuuka awo Nakisunga ku stage bw'otuuka Emukono Ewantoni ng'ofuna kapiki ng'okama ngenda Nakisunga. Kati deni ab'e Nakisunga awo ku stage be basinga okumanyayo mu lubiri. Basinga okumanyayo. Ekitegeeza emirimu gyonna Haji kati jadda mu lubiri. Jadda mu lubiri mu maka bakama bange bansengulawo ne baŋŋamba okuwonyezebwa n'amaanyi abantu bagasangire ddala mu kifo mwennyini omwakkira obuyinza n'amaanyi. Ennyabo. Okay, ndi ne Haji Jafari Musa olunaku olwaleero omuyita otya ggwe?
Haji njali lwakuba mulina ke mulekayo akandisoose kandibadde nti omulanzi okitegedde naye gwe wanyumirwa nnyo kali akahaji Jafali Musa enkola ya Kiwarabu Jafali Musa tobuuza nti taatawo yaani kiba kitegeeza mu Luwarabu Jafali Musa kitegeeza nze Jafali taata ye Musa nva mu Musa ne mu nnono yonna mu Afirika yonna kutwaliza wamu Uganda yonna n'Afirika bwe kityo bwe kyandibadde naye olw'okuba emisambo gituluma tetwamanya kati ne tugamba nze Senkubuge Jafali nze Senkubuge de n'osoose ery'ekika n'oyongerako ery'eddiini ery'emisambo emigwira kuba nakugambako Pacho naye kugamba nti eddiini Busiraamu eddiini Bukatuliki eddiini Bukristaayo misambwa obulokole buno sibumanyi nnyo kuba mpuliramu ministry sigitegeera bulungi nnyo ate nga yesinza okuwabya ennyo abantu mpulira mu ministry nyabo naye nga obwo buwangwa kakati munange olunaku olwaleero nga bwendi n'omukulu ono era ng'agenda kubanga nkwebaza nnyo okubanga munange otambula naffe era nga olwaleero buli kaseera mbadde nga muŋŋamba nti munange nga nfuna messages abamu bankubira inbox bazimpeereza messages mu inbox yange abalala nga muŋŋamba mutya bikya so leero ne ŋŋamba being olunaku nti olunaku lwa Valentine olunaku lwa baagalana your mother by the mama asobola kubeerayo Valentine tata asobola kubeerayo Valentine muganda wo ani okusinziira ku how much you love that person ningamba nti olunaku olwaleero kambakolereyo ka surprise nange sobola okuba nga mbatuusaako omulanzi Jafari Musa omulanzi ono like mu Luganda kiba kitegeera omuntu akola atya Haji omulanzi kitegeeza omuntu omulaguzi omuntu alagula ebiriwo n'ebiribaawo n'ebyaliwo tutandikira ku byaliwo ebyo bye wankola Haji nga nakajjewo n'ebigenda okubaawo okwo kwali kulagula that's what bye waŋŋamba kwali kulagula kwe kulanga nsobola okukulanga nkugamba nti Pacho ebisyo mu maaso okusinziira pozi waŋŋamba gwe Pacho tani Harriet Asimu kaakati ebiseera byo eby'omu maaso bya buwanguzi amiina Pacho oyayaanya nnyo ebbanga lyo lyonna ery'obuvubuka era buli lw'obeera ng'obadde oyambuse ku nnyumba eya kalina waggulu n'otunula onyumirwa nnyo obulamu ng'oli waggulu n'otunuulira amayumba nga gali wansi weegati ennyumba eyo oligizimba nga tewaliiwo akuyambye wadde n'omu kati Haji lindako katono nnyo ssente ezo zigenda kuva mu bufuzi zigenda kuva mu buki mu bufuzi ebibiina bigenda tuuka okukaayanira naye ekibiina ekirisinza amaanyi kigenda kutwala otuukirize ekirooto ky'ennyumba eyo onyumirwa nnyo okubanga oli waggulu bw'oti n'otunuulira ebintu nga biri wansi bwemba nnimbye gamba nti nnimba olwo nkulanze kaakati ekyo kyokyogedde Haji naakaloota ennyumba ya kalina emirundi 3 ng'abaana bange naye ekinseseza nnyo nga bali waggulu naye ng'ekito kyekiŋŋamba kale labaye mami ali wansi mami ddala eno nnyumba yaffe kyekyo mirundi egyo ogenda gizimba nkwataako mu bugalo egyo giba 3 ndagulira 3 ndagulira ate abantu kati bayinza olowooza nti twazze tweteesezza nedda kakati kati era hajibangikuwe nedda bambisiteeseza layira nga bawulira muga Katonda muggulu like madde kikugambako bugambi nti oŋŋambeko like kyolowooza naye nga I think oba extreme nakimugamba nina gwe nagambako ne sharinga naye ne mugamba naye nkuwulire ndoosa ennyumba ya kalina emirundi 3 naye nga abaana 2 ku benzaala n'abaana 3 naye nga 2 bali waggulu second born ne third born nga bali waggulu nga nze ndi wansi ne muwalange omukulu nga muwalange omukulu mugamba teekako omukono sayini nga gwalina okuteeka ki omukono ku gundi nze bino ebintu byenkola si byange byammwe kati ng'omuto waggulu ne munne gwaddako ngagamba ne Kathy, is this really our house? Ddala eno nnyumba yaffe ye mami tumulese wansi nkulanze ogenda gizimba nga tekuli ssente ya musajja n'oku naye ebyobufuzi omuyaga ogwo ogugenda okujja gugenda kukusika waliwo ekibiina eky'amaanyi kigenda kukusika
kikuwe awo ngambe nti nkitwala mu linnya lya Yesu gamba nti bweza bwa mukasa oba gwe wagamba lwaki nkulayiza kati bayinza okugamba nti bamaze kola ensonga lwaki nkugambye layira kubanga ffenna olunaku olwaleero ffe ng'abakatuli kitutandise lent season yaffe ekisiibo kyaffe kitandise olunaku olwaleero era nga kino nkyogera nga sitya na muntu yenna ntunula mu kamera n'enkyogera ekintu ekyo nagwe nasharinga naye ne mugana naye wiiki eno emu ndooseemu ennyumba ya kalina emirundi 3 oba kitegeeza ki lwaki nkugambye nti nno tekugenda kuba ssente ya musajja Pacho buli woobeera ofundikira gw'ofuga ne wegaba maka eddoboozi eriryo lyeriwulirwa ne we baba abaana taata asobola obbagana ne batawulira naye gwe bw'ovaayo n'oyogera likola ki liwulirwa oliko obuyinza naye ng'obuyinza obwo misambwa abantu kye batya okwogera kati yajja kugamba nti oyo mwoyo mutukuvu naye misambwa gya kikakyo lwaki tijja situka naawe taata we yakwagala nnyo Pacho wali mwana muganzi era mu baana bonna erinnya lyenze nalitwala erya Pacho linnya lya taata wange kyekyo nkugambye ne baba basajja musobola ogenda n'okola embaga n'akuwasa naye waka eddoboozi lyo ly'amaanyi buli woobeera ofuga buli woobeera okola ki ennyumba ogenda gizimba eya kalina obutasuka myaka eki kati bagoberere muyogera bakulagule naawe naye nga mu butuufu bannange ekintu ekyo bannange nsaba kibeere obuyinza bwa kyetonde Katonda nannyini buyinza guludde ne Namugereka kyetonde Katonda Serubaale Semisambwa Katonda w'e Butonda osobola omuyita amannya gonna agenda kukkiriza amiina kaakati gwe sigalawo wennyini wooli yakubuulirayo kamukojja okugenda okole wammwe mu kyalo ogenda okakolewa kamera oba asijja kakubuulira ku kamera ako kaffe kakyama nga tuvudde wano bw'oneerabira kasobole okutuukirira sigenda keerabira weewaawo Mulazi Jafari ekikundeeseza olunaku olwaleero nga njagala tukoleko puroguramu wamu bannayuganda bangi batulaba era nga bannayuganda bingi bye tulaba ebiri eyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda oba oliawo ekitaaliwo oluli naye kati ku ssaawa zino tulaba nga ebintu bagamba nazzi kuno nga like those days nga wali ebintu ebyali tebikolebwa ebitaakolebwanga ate nga kati ku ssaawa zino bali bikola Mulazi Jafari mu kufa kwa Deo wakulaba baby Deo ne yakafa nakulaba ebyagenda maaso ndoza byonna wabiraba waliwo kisitole ekibadde kigenda mu maaso simanyi oba kisitole naye nga gana amawulire si gambo naye nga waliwo abantu abalina obukakafu mu mawulire stories ezibadde zigenda mu maaso nga batugamba nti nno abayimbi bannayuganda abamu si bonna balina omuze oguyingira mu Illuminati mu maaso awo njagala tujje otubuulire ku Illuminati gyali naawe omumanyiko biwulirako gye ebiri bituufu oba ye obulamu bwa Illuminati buli butya naye nze ekisinze ekyasinga okunkwatako olunaku olwaleero okubeera nti lwa Ash Wednesday abakatuliki n'abakristaayo tukkiririza nnyo mu lunaku luno nga tugenda kubanga tukkiririza nnyo mu musaalaba kuba Yesu yafiirira ku musaalaba ebibi byaffe byonna kwe yakola ki kwe yabireka so kaakati twalaba nti omwana mulenzi oyo mu kufa kwe waliwo wali eri omubiri gwe gwali ku National Theatre omukulu Jumba ye mukulu ye president w'abasamize kyanti ye president Mama Fina takyaliko yavaako bakola taamu bakikola batyo obukulembeze obwo nga nange ndi musamize bukyannemye okutegeera obulungi ono agamba nze mukulembeze ono agamba nze mukulembeze naye nze okutuuka wano mulonda ffe tulina gombolola zitufuga emiruka district kati bakama baffe aba batutwala eyo wansi balina okutulaga nti ono gwe mulina okukolagana naye mukulembeze naye tewannabaawo avaayo nga NRM bwevaayo negamba nti President Museveni yono kuba owulira kulannama President Bobi Wine ye President wa NUP FDC ate nakugamba Kyagulanyi
nti nze president omulonde ate nga waliwo mu ate electoral commission yoni yatulangirira mulala akati ebintu bya Uganda byonna bibuzaabuza ebintu ebimu bya kutuula wansi gwe kennyini neweebeereramu kakati obukulembeze obwo bulira ku lwannama ti ndi president kulannama si ye mukyala Jjumba ye mukyala Jjumba ogenda owulira Maama Fiina kati ffe tuli eno wansi munnange ffe tulindirira tuwuliriza baki bawulirize bonna bakama baffe era nze bonna we mbasiŋŋaana bonna mbawa ekitiibwa kuba bansingako ate ensonga eno bagiruddemu bagikuguseemu kati ffe migigi egizze lwakuba nti tuzze n'amaanyi mangi mu kuwonyezebwa kakati nina ekintu ekitampisa bulungi nze ng'omuntu akkiririza mu ddiini yange njagala kuba ngikuliddemu ndi mukatuliki era nga tukuze tumanyi nti omusaalaba kintu kya kitiibwa nnyo faatha muntu wa kitiibwa nnyo ssaabasumba muntu wa kitiibwa nnyo sappule ogiwa ekitiibwa n'ebirala n'ebirala naye ono omwana mulenzi bwe yafa baateeka omusaalaba ku sanduuko ye mukulu Jjumba mukama bw'aba ampadde chance ngenda munoonyaako era munoonya nsobole okuba nga njogera naye kyava ku kiki ennyo oyo ye muntu asoose okufa ne bamuteekako omusaalaba lwaki obusungu yalina bungi nnyo obwamenyamenya omusaalaba ogwo gwe ku lulwo wakiraba otya kakati ensi eno buli omu agiraba bubwe tulina okukkiriza mu mitima era buli muntu alina okukkiriza okukwe wadde tukulira mu maka amaawufu naye era wova mu maka omuzadde ng'akuteeseteese nti mwana wange oba nga akubuulira nti genda mu bufumbo oweeyisanga booti ne booti ne booti naye era bw'ogenda mu bufumbo eyo wabaawo okusalawo okuko gwe ng'omuntu nga tosoose wadde yakubuulira naye wali okitegeera bulungi nnyo wali ebintu ebimusenga byatagenda kukusalirawo byatagenda ng'okusalawo kuli eri ggwe okusembayo kakati ensonga ya Jjumba okumenya omusaalaba ekintu ekyo kituufu si kituufu kankyogere bwentyo mbuuza lwaki sikutegedde Haaji kye yakola si kituufu mu ky'obuntu si kiki si kituufu naye nga Jjumba alina ensonga lwaki kyekiri kyengezezaako kulaga wali tiwava ewaka nga wabuulirirwa naye ate n'ofuna okusalawo okukwo okw'obuntu kuba buli muntu abaako n'okunyigirizibwa okukwe kati nze ebinyigiriza biyinza okuba nga bingi naye ng'ate Jjumba ebimunyigiriza biki bitono oba okitegeera bulungi kati Jjumba akimanyi bulungi nti eddiini ezo kaŋŋambe nti eddiini bukatuliki bukulisitaayo busiraamu nze nagambye obwo bwe mmanyi eddiini endala nze sigimanyi eyo y'abalokole eyo sigikola ki akimanyi bulungi nti obwo buwangwa era misambwa miki naye emisambwa egyo olw'okuba nti agimanyi gy'asenga naye mu kusenga ne tujyaniriza bajjajjaffe nga bajyaniriza gifutubadde ku gye gyasangawo gifutubadde bagamba serwajja okwoota nga ggwe bw'onojja mu kitundu ne tukusenza ng'osanze nze kiyamaani w'omu kitundu ng'olina n'abakutwala n'otandika n'ojja n'amaanyi mangi olina ssente okitegeera n'omwerabira okola ky'owulira ky'oyagala okitegeera bulungi kubanga emisambwa egyaffe gino ginnansangwa kaasangwawo ffe ng'abasamize gyegyayaniriza egyo kati abantu abasinza bano tebakimanyi nti obukulisitaayo obusevenisi obusiraamu obukatuliki misambwa obwo buwangwa bulina gye bwakola ki naye bajjajjaffe baali baaniriza wano mu Afirika baayaniriza obuwangwa obwo yensonga lwaki olaba mu bitundu ebimu bajja kuŋŋamba nti eryo ttaka ly'abaminsani eryo ttaka ly'abasiraamu kitegeeza gyafuna n'obutuuze kakati mu kufuna obutuuze tulina giwa ekitiibwa kubanga twajyaniriza omugenyi bw'akyala bamukola ki bamwaniriza wabula Jjumba nze nga nze okutegeera okwange n'engeri gye ndi omulaguzi alina obusungu ku mutima nti emisambwa egyo ejjajja obuzi
giyise mu bannansanga mu bazzukulu b'emisambo egyaliwo ne batandika ovumirira gino ne batyoboola simanyi sitaani kubanga abenzikiriza endala bamanyi nti omusamize akkiririza mu bwa sitaani era bamanyi nti obwo bwa sitaani. Njagala omulabi waffe atulaba ku ssaawa zino njagala omulabi waffe atulaba ku ssaawa zino eno ekigambo obusamize emizimu gino gimala si mizimu emisambwa giri ejajja obuzi gifutubadde kugiriwa ng'ate giyita mu bazzukulu bannambi n'ekintu ate be bavumaganya obujjajjaabwe kati jjumba okumenya omusaalaba ogwo abantu bangi nnyo bavuddeyo nga bavumaganya obusamize obuwangwa ku TV ku maleediyo yokyaliyo yali avuddeyo kulwanirira nsonga eyo jjumba yekka gwe naakasooka okukola ki okukiwulira. Bamama Fiina mbeebaza yebala okuyamba abantu abeereddewo nnyo abantu abanaku. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 788398813 abali mu buzibu. Yes. Naye simuulirangako ng'avuddeyo ku nsonga y'ebyobuwangwa n'agirwaniriranga Jjumba wakoze. Nze Jjumba mulaba bulabi tammanyi nange simukola ki naye namufunako ne mu bubaka nga zze ewange mu lubiri kitegeeza emisambo olunaku lumu gijja mukola ki ate era naye kyemmanyi lujja kukya lumu osanga naye anfune mu bubaka kitegeeza walibeerawo enkolagana n'okukwatagana. Nzikiririza mu kintu ekyo naye ate nga kye yakola si kituufu. Wabula agezaako okwagala okulaga nti nammwe kino kye muyita nti kibi naffe tusobola okukiyita ekibi so nga ate si kibi nti emisambwa girina obuyinza bwagyo n'egya wano girina obuyinza bwagyo. Wabula mu mawanga ago bo ejaffe tebajyaniriza era tosobola kugenda Italy tosobola kugenda Roma tosobola kugenda Saudi Arabia n'osangayo ssabo lya mu Buganda oba essabo lyonna oba obusamize obwa Afrika. Wabula ne waffe gy'osiŋŋaana obusamize bw'abali kati bano abasinza tebamanyi tigiri basinza misambwa. Era nze nkibuuza abantu bangi nnyo nga mbabuuza Katonda mukimanyi kyeki? Pacho Katonda okimanyi kyeki? Okusinza abantu bangi nnyo basinza naye kyeki? Katonda musambwa saabasambwa nga bw'olaba Museveni bw'atuula ku mmeeza ne b'otafiire ne basejjusa bonna nga bali mulanka yeetya naye Museveni waba tannatuuka ku mmeeza bagamba mulinde mukama waffe tannakola ki kyokka nga bali kulanka yeetya kati ye Katonda saabasambwa yakulira gino gyonna bo bonna baminisita be. Bw'ogamba nti nno omuntu musamize njagala kino ekintu kiteeka oba nze atakitegeera bulungi nze nali mmanyi nti omusamize ye muntu aba nabanyeenya ensaasi oba bakola batya nsaba kunyambako ku muntu awulira ekigambo obusamize nabyo kubanga kati ono bwe yamenya omusaalaba ogwo yagamba ono omusamize talina kubaako na musaalaba talina kukola biki na biki kati kiri bwe kiti mulina ekintu kye mbadde mutannamanya olwaleero njagala nkibategeeze nti obusamize kuba kukkiririza mu buwangwa bw'abajjajjaabo ate nga lyekkubo eritutuusa mu butonzi. Osobola okusamira n'obeera n'eddiini era nze buli kyenkola nkulembeza mutonzi. Nejjumba naye avaayo n'akugamba nti tonda ebintu bino byawukana mu nnimi nti tonda kiba kitegeeza misambwa nekitegeeza ekintu kyekimu Katonda. Kati mmwe mumanyi nti omusamize takkiririza mu bwa Katonda so nga ate omusamize ye yasinga okumanya ennyo Katonda
ne mwana baby deo naye abadde atugamba nnyo ebintu bya Katonda awo. Okitegedde bulungi. Omusamize ye n'omutuufu alina kulembeza ki? Kyovulaba omusamize omutuufu tasaddaaka muntu. Era bw'owulira omuntu yenna nga bakugamba nti omusamize yasaddaase, oyo kye yasamira kifu. Aba abeerimbiseemu buki nga bw'olaba bapasita tobawulira nti wali abakwatireyo amabeere mu bantu mu busenge. Kati oyo taba pasita, aba yeerimbisemu buki. Abamu ne wawaayo ne saddaaka z'abantu. Okitegeera bulungi. Musayi gwa muntu. So kye tulina okukola kye kitya nti kwe kwejjamu abo abantu abakyamu abasaddaaka abantu. Teri mmandu esaba muntu, teri musambwa gusaba muntu. Oba okitegeera bulungi. Naye mubaamu abeerimbika. Waliyo oli ng'amanya ekikolo ng'amanyi nti wengatta ekikolo bwe kiti ne bwe kiti kivaamu ekintu ekikyamu era kisobola okukubonyaabonya ng'akisalidde ng'akikoze eki. Kati oyo naye ayitibwa musawo. Naye ng'ekituufu taba musamize. Omusamize y'oyo omuntu eyabonekerwa. Eyakkibwako obuyinza. Eyalabikibwa emyoyo gy'abajjajjaabe. Okitegeera emisambwa. Era nze buli kyenkola nkulembeza mutonzi. Ne ngamba ayi Katonda wange ow'ekisa. Gwe nnyini buyinza kyetonde Katonda. Kkiriza pacho ennyumba eya kalina ebadde mu birowoozo etuuke. Kubanga nze abakulembedde okusaba okwo oba Jumba wabanga yakukulembedde oba Mama Fina yakukulembedde aba aliko obuyinza n'amaki. Aliko obuyinza n'amaanyi. Katonda awulira mangu eddoboozi lye. Oba kitegedde bulungi. Kaakati ekintu ky'omusaalaba ekyo Jumba yakikola lwa busungu bw'alina ku mutima ku bantu abo abafutubadde mu kusaanyaawo obuki obuwangwa. Naye ng'ekituufu si kituufu. Si kituufu. Era nange nja gamba nti kye yakola si kituufu. Naye olw'okuba alina obulumi ku muki y'ensonga lwaki avaayo n'abagamba temunsonyiwa. Temunkola ki? Kubanga teriyo yali avuddeyo ne yeenenya nga basaanyaawo ebyobuwangwa byaffe. Kati Pacho nze nina ebintu bye ngenze nga neewunya ku gavumenti yaffe. Ompuliriza bulungi. Teri musamiza akkirizibwa genda kwagazisa bantu nnono yaabwe ku leediyo wadde ku TV. Kitegeeza emisambwa giri emigwira ejjajja obuzi giwambye gyo gikkirizibwa. Era ku leediyo ogenda ne ku TV nga osaba osomesa abantu ebyobuwangwa bwabwe n'ennono bakugamba wano tukkirizaawo sheeka na pasita. Kati kitegeeza obusamizi olwo emisambwa ate kambabulire gigenda baluma gigenda kubeerawo newe muneebuzaabuza mutya. Kyogamba nti nno waliyo omuntu ng'alwadde nga si bulwadde nga misambwa gye gimutawaanya nga muguyita ki misambwa oba Pacho. Nina manager omu yali akola ku kampani emu wano mu Uganda. Manager yajja ewange waliwo eyamulagirira nga n'omukka gwassa gwokya ng'alwalidde emyezi egi. N'aŋŋamba annyumiza bino ng'amaze okutereera. Haji buli kimu nkikoze. Buli ddwaliro ery'ebbeeyi balintuttemu. Sooka olindeko Haji. Lwe najjeewo saagala oyogere mannya ge bw'aba yooyo gwe nasangayo. Yooyo. Okitegeera nga n'omukka gwassa abaka muki nga nali mmanyi muganda nga amalwaliro bagatabadde. Yaŋŋamba Haji miliyoni 6 zigudde. Ne mugamba genda ogula olubugo oluddugavu n'olweru ogule n'amalwa. Waliyo n'olubugo oluddugavu? Tolulabangako. Kati omusambo ogwali gumuluma wali ogumanyi? Nedda. Kabaka Bulamu. Yawigwe gutya ogwo? Oyo yafuga ye yaweebwa obuyinza obw'obulamu. Minisita w'ebyobulamu. Jenny Ruth Aceng. Webale minisita w'ebyobulamu mu misambwa. Olunaku olwo yali takkiririza mu misambwa. Naye yagamba nanga Haji mbadde nga ne mukyala wange Namalo mulaamira. Ne ŋŋamba nnyinza obutaddangulu banoonya obulwadde bukoze eki. Ate ne malwaliro mwennyini mubaamu abasawo abamanyiiko. Naye wali abantu abamu bempulire bagamba nti naye munnange mwalizeeko ewaka nimugezaako obulwadde obuluma omuntu ono buki tebaagala titugamba nnyo nnyo naye bagamba ndeeko ewaka webabanga mulinawo eggezi eddala. Waliwo omuzungu waakoma ng'obuyinza bwa misambwa. Ng'obuyinza bwaki? Bankubira simu bamuleetera mu mmotoka ye ne parking awo nali nkyakolere ne wange ne mmuteeka mu yange remember twamusanga waawo waka ne mmutwala naye ng'akyali mu kale nga si mugonvu nnyo naye nga okitegeera kati essaawa eno yawa n'obujulizi agamba Haji
toba kubaggo osanga nandifudde era twagala mu kamera naga nkolera kitongole kinene bakama bange bajja kumundaba kumpeo nangamba haji toba kubaggo osanga singa siriwo kwanza ne mugamba sinze nyine buyinza bali ambadde nampale mnyimpi kuolo ne t-shirt yoyo yenyini okitegeera nkuwako buwi kwoyo naye abantu abazenga bali bubi kuba twamugamba munawe osobola okwogerako naffe nagamba mamize bikonedde wano naye nkolera kampani nnene sisobola kukola ki waliyo abaana be bazaala ne batuuka mu myaka awo nga 6-7 omwana natandika okwogera kino n'aleekaanira waggulu n'akola bw'ati ne bamutwala mu malwaliro ne bamutwala ebutabika ne bigaana ne bamuleeta n'aterera nga musambwa gwe gumukuba abamu ng'oluusi bulongo abantu banaeka mbabulirako muzannyisa obulongo kati Pacho abantu bw'obagamba obulongo bwe bukulembera bwe bufuga bwe bukola ki obulongo obwo bugazi kati gwe kyoba omanya kimu teriiyo kika kitazaalanga ku balongo ewamwe tobawulirangayo teriiyo kika kitazaalanga kuki obwo bulongo kati mulimu abaana nga bazontoka we batyo nga bulongo bwe bumuggyako tulina jjajjaffe oyo tumuyita jjajjaffe kitambo abalala bo balowooza kivve so nga ate musambwa gw'amaanyi tulina Tereza Mutereze gwe gw'ogumekesa amannyo kababeere bakulu ng'ameketa amannyo babeera bana babayita baani abali abantu abasezi kati buli kika kyaserako gwampuliriza ndaba bw'oba omanyi baba baserako naye tewamanya abo abameketa amannyo guli gwa musambwa nga gubanja batereeza muki Mutereze ate omusambwa ogwo gwe gunnannyini bugagga yonsonga lwaki owulira nga bakugamba nti omulongo yasiba ate yasumulula kati n'erinnya lino erya jjajjaffe Kitambo n'erinnya oliwulira lisaawundinga Kitambo yatambuza tewawulirako ku sitoola edda nga babagamba nti omusezi ng'abeera eri n'osanga eno omufunga ajja akola ki ng'abuuka ajja atambula anti kati yo jjajjaffe oyo yatambuza ye lukembyakembya yakembyakembya emirimu gyammwe nkyali omulazi Jafari Musa twongera ku nsonga nampunzika ku kya Jumba Jumba kyakola si kikyamu si kikyamu wabula kaŋŋambe nti kikyamu naye ate si kikyamu alwanirira buwangwa bwe ayagala ffenna tuddeyo kwegamba ku nnono nti mujja kuddayo eyo mweggamyeyo bweggami Yesu agenda kubeegaana Nabi Muhammad agenda kubeega basiramu bannange kino nzize nkibagamba nti Saudi Arabia tugimanyi yeesibuka obusiraamu tugimanyi yeesibuka ne Nabi Muhammad we wali Kaaba naye ogenda n'obabuuza nti obusiraamu bufugibwa bwaki Saudi Arabia efugibwa bwaki mbuulira Saudi Arabia efugibwa bwaki efugibwa bwakabaka bulangira bwe bufuga bwe bukola ki obwakabaka kitegeeza ki kitegeeza buwangwa na nnono kitegeeza eri nnono kati gwe mbuuliraako wali olabyeko ku mufuzi mu Saudi Arabia ng'ayambadde engatto zino babeera webityo bali mu buwangwa bwabwe wamma oyogedde ekintu ekyo kakati kansooke nzireko ku story eyo tugimalirize naye nga tuli ku nsonga ya nnono buwangwa na nnono kubanga yensonga lwaki tulaba nti ebintu kati ebikolebwa ennaku zino naddala mu ggwanga lyaffe ogenda newebuuza nogayi naye eddala kino kyalibadde bwekiti abaana bagenda ne batugamba nga tetunaba kujjaawo ku kidiini abaana bakoleddeko mu mayumba gano agenda n'akugamba tuwali olwotuukayo nga bano balina kino simanyi bakola batya basinza kiri bakola bwe bati kwegamba ekitegeeza nti abantu abo babagamba nti tugenze mu safari kumbe bagenze mu webalinnya abaana ne bagamba omwana n'agamba nti bakama bange tebaliwo bagenze mu nsozi eyo bagenze kukola saddaaka something like that oba bagenze kukola biki nina ekibuuzo kye njagala okubuuza abawuliriza abalabi baffe tukimanyi bulungi nnyo nti Africa eri ku maapu y'ensi si bwe guli naye njagala mumbuulireyo mu Qur'ani oba mu Bayibuli essuula emu oba aya emu ng'eyogera ku Africa kyogamba Katonda yali musiru okubanga yasobola okutonda Africa nti nga bagenda beera mu Africa mbuulirayo essuula emu oba aya emu kebeere Qur'ani kebeere Bayibuli ng'eyogera ku Africa biri ebitabo byogera ku buwangwa bw'eri si bwa Africa
Yensonga lwaki Katonda twali tulina kumusinza nga tuyita mu buwangwa bwaffe n'ennono yensonga lwaki yatwawula nti gwoyogera luki Luteeso nze njogera Luganda oli ayogera Lunyankole buli omu nti Omunyankole alina Omuchwezi Omuganda alina Lubaale gw'olina ki Lubaale katukitwale okitegedde bulungi nnyo tewali nsonga lwaki naye ng'ate nze nzikiriza nti Bayibuli kitabo kitukuvu ne Qur'ani kitabo kitukuvu lwaki tigiri misambwa bino byonna nga tubikola tulina okujjukira nti tulina ensibuko yaffe gye tukola culture yaffe tulina gisuulirira ffenna ekkubo lyali lyerimu ensonga lwaki Pachoto bw'oba ogenda oggula poloti oba ng'olina ebibuuzo by'ogenda okujjuza osoosaako linnya lya kika erinnya ly'ekika ekyo kitegeeza buwangwa bwo naye ate bw'oba osinza Katonda erinnya lyo lifuula sitaani kubanga ogamba nti emizimu sitaani naye ng'erinnya eryo gw'osoosa obba nalyo mu kika kyo tewaaliwo nnyini lyo nga yafa bwafuuka muki kitegeeza bw'ofa gwe toofe kitegeeza nawe bw'onoofa ogenda kudda mu bwa sitaani tudde ku nnono tudde ku ki nnono musinze kye mutegeera kye musinze temukikola ki temukisinza tebakitegeera sikugenda nagenda mu kanisa osinze we wajja mu lubiri omuzikiti tewagulaba omuzikiti weeguli mu lubiri kitegeeza nfisse obudde ne ŋŋenda n'ensaalako kale njagala okwebaza olunaku olwaliro okubeerako naffe era gwe atulaba nga njagala okujjukiza nti nina messages wano ono bamuyita Namaganda ono nga yasinziira Take n'agamba nti Haji wamukolako bulungi nnyo na message nagiraba Haji munneebalizeeko yankolako bulungi nnyo era ebintu byange byatambula bulungi nnyo gwe nali ngobera green card yasobola okuba nga agifuna naye nja kuddamu mukwatagane naye message bwete bwegamba abawona yes abawona bakola ki Haji wangi wali abantu abamu ndowooza kuno oba kusomozebwa is what is a challenge wali tofuna kusomozebwa nti kubanze wali abantu abankubira amasimu ne ngamba olaba bakubidde nze meaning tine omulanzi afuna challenges zino waliyo eri omuntu akubira nagamba Pachonze balabika bandoga biki ate gwe wakubira ne mugamba yogera ne Haji mukubire mwogere bwe wate wo mugano mga azino ndoza mpeo za chika tulina okola bwe ne bwe tuti zeetaaga nga bwogambye nti malwa ogambye oli yawonera ku malwa naki na lubugo lweru na ludugavu kubika wa kabaka nawo okera kumacha ndo olubugo chokajukira yali amaze milioni nga 6 milioni 6 zali zigudde naye yawonera ku mitwalo jali nga 8 jali emitwalo nga 10 amalwa nga mwagula gekala ga 15 embogo za mitwalo 5 mitwalo 10 nezange ezobukozi ate nasamirira bwerere abaana tebanywe sukali balina okunywa ku sukali balina onywa ku sukali kati kyembalengeza kugamba kyekino akati kiri bwe kiti ekintu kyombuuziza kirungi nnyo ate era nga challenge eyo abantu bangi nnyo bajja oba bagenda mu basawo ng'amanyi nti ddogo ekyo waliyo omuntu asobola okuloota nga neyibawo nga ki n'akuloota ng'omujjidde mu kirooto ng'oli musunguwavu n'agenda wa pasita n'amugamba akuloga naye ng'omanyi lwaki Pacho muno mu nsi buli muntu alina obuyinza bwe kino kankijje kujja nkize ku bazadde waliyo abaana abaloota bazadde baabwe nga musunguwavu n'agenda ew'omusumba omusumba n'amugamba taata we akuloga maama we akola ki waliyo n'omukyala eyaŋŋambako oba yalina eyebweru najja ewuwo bagwe bamuyamba nga naye bamaze omumutabula ne muwala we nga omuwala bamugamba maama we akuloga naye kati gwe omwana gwozaala osobola mwerogera kale weebali abo abantu ababikola bwe nagenda okulagula n'okubamu jjajjange okubamu ttooki n'alaba nti omuwala ono olunaku lumu alina ensobi gye yakola maama n'anyiiga kati maama bw'anyiiga kati ye nga maama bw'anyiiga emisambwa ginyiiga kati amulabikira mu buki mu bubaka n'akuloota ng'oli muki naye nga kumbe maama bunywivu tagendangako ku musawo okuloga naye olw'okuba pasita amugambye nti maama we akuloga olw'okuba yamulaba mu kirooto nga musunguwavu kati yensonga lwaki abantu bangi nnyo bazze banneebaza okuba nga nzize ntereeza ensonga eyo
okitegeera kyovula abantu tubagamba nti okuwonya kiva mu kukebera tusooke tukebere tumanye ekituufu kiri luddawa ate naye bagamba nti ono takuloga ekyeddogo kireke omubuuze tukole tutya wekuba kutereeza mpewo kati mulimu abantu abajja nga yamanyi nti bamuloga kati okukimunnyonnyola omutegeeze omuggyeemu kiri ekyeddogo maama wo takuloga oba mukwano gwo si yakuloga n'omugamba nti misambwa gye gikkuba wabawo amala kulabako ng'ateredde n'agamba omusajja alabika kye yayogera kyali kiki kyali kituufu kale kansooke mpiseewo bakama bange olunaku olwaleero bano bali mu kwebaza bwebaza omulanzi Jafari Musa ndi naye wano olunaku olwaleero era comments zosobola ziweerezaawo oba omunoonyaako ku nnamba ze leero bannaye sigenda zisoma yaba zeesomera naye nga appreciation weziri nakoze naye lwaki tabawo ennamba ze leero ennamba zange bannange muzimanyi ziruddeko nnyo eri eya Airtel eri 0700 39 88 88 eya MTN eri 0783 98 88 13 naye atanalemererwa tojja nze nkola kubalemereddwa bukasuubira ng'olemereddwa ng'okola ki otambudde bakusabidde bikoze ki awo jangu tugwaŋŋaneko ekirungi ekyangu osasula omaze okulabako kyekirungi ky'omulanzi Jafari Musa Owenakisunga mukono kale ye akoko nkamaliriza kakati nenjagala okujjukizaako bannaffe aba SMP Tours and Travel abantu bano jangu bakolere ku passport gwayagala okutambula balina offers miliyoni emu kitundu jangu batandike okukolera ku passport yo tuukayo bagambe nti nno Pacho yaŋŋambye mulina offer ya miliyoni emu kitundu miliyoni 3 kakati noonya woogwa osobole okuba nga bakukolerako ensonga zo ogende ebweru eyo ayagala ogenda Canada oyagala genda Germany yonna gyoyagala ogenda oyagala bakukolere ku nsonga za visa oyagala kutambula oba oyagala passport mukwano bano bagenda kuba nga bakikolerako byonna bulungi nnyo aba SMP Tours and Travel era nga osobola basanga ali ku kizimbe bakiyita Julina building ku Room Street omwaliro ogwokubiri ojja kuba nga bafuna bulungi nnyo ba SMP Tours and Travels bajja kuba bakola ku nsonga ze z'okutambula bulungi nnyo bakufune ku nooti 7559 793 67 ennamba eri nooti 7559 793 67 tuyambeko mukwano ogendeyo bakoleko bagambe nti bannange munkoleko ensonga zange Pacho yatugambye bwati ne bwati ensonga zo bazikoleko bulungi nnyo bannaffe aba Glorious pre and primary school day and boarding compulsory primary 6 ne 7 tetulina kye tukugamba twagala omwana wo ng'ali mu kisulo asobola okuba nga afiibwako bulungi nnyo abasomesa basobole omulabirira bulungi nnyo omwaka oguddako aleme kuswaza afune 4 5 6 7 tukoma ku 8 9 tetusukkawo so kakati kujjukizaako essomero lyaffe eryo alisangibwa wali eri Luggala Masana essomero ddungi nnyo abaana balabirira bulungi nnyo nayingiddeko mu bisulo byabwe birabika bulungi nnyo ebyabalenzi balina masuuka ga bbulu kwegamba wonna walabika bulungi nnyo abawala bali mu pinki bedsheets bonna nga walabika bulungi bannange mwebale kulabirira abaana baffe mwebale nnyo ba metroni okuyonja ebifo ebyo awabeera abaana baffe abafumbi ekiyungu kiyonjo nnyo nabadde nga njagala kulaba ku baana bano amazzi ge banywa wonna nentuukayo kubanga ensonga eba nkulu nnyo eri abaana baffe natuuseyo nga buli kimu kirabika bulungi nnyo amazzi ge banywa nembuuza omusomesa namwe muganywako nabadde ne headmistress nagamba naleeta ekikopo ffenna ne tuganywako so n'olwekyo abaana bano babalabirira bulungi nnyo babatambuza bulungi nnyo gwe ayagala omwana wagende mu primary 6 manya nti ye wa kisulo kyatteeka oba it is a must ow'ekyomukaaga n'ew'ekyomusanvu bo bakisulo basobola okuba nga bafiibwako bulungi nnyo Glorious akalango kalaba bulungi nnyo n'ennamba kweziri awo gendayo wandise omwana wo era obulamu bukutambulire bulungi nnyo nkomyewo tukyali ku buwangwa n'ennono ennaku zino abantu kwegamba nze ndaba wali ewaffe abantu twatambulanga nga bw'osanga abantu abakulu fukamira bulungi nnyo n'obabuuza ne bw'oba tofukamidde kale eby'ennaku zino twali badde oyimirira bulungi nnyo siibyotya nno ssebo siibyotya nno nnyabo nazzi kuno ng'omuntu omukulu bw'aba ayogera tomuddamu ffe twakula tumanyi ewaffe nti nno emorimori ffe ye kabaka waffe abateeso
naye nina ebigenda mu maaso social media bisikyategeera ebigenda mu maaso mu Uganda bisikyategeera mabegakaawo si muntu omu si babiri si basatu omuntu ng'avaayo n'avoola Obwakabaka n'avuma Ssaabasajja n'amulaba mu kamwa n'amuyisa kwegamba kyekyatuukawo omulanzi ebyo ebintu nina bye nawuliddeko wali omwana oba wamuwuliddeko naawe omwana yayogedde ebigambo ebitali birungi eri Ssaabasajja n'amuvuma kino n'ayogera kiri nawe ate si yasoose ennono yaffe n'ebyobuwangwa twabisuula wakiki kakati Pacho omusango guno ngenda sooka oguteeka ku bakulembeze baffe ab'ebyobuwangwa n'ennono abali waggulu n'okugendera ddala paka mu lubiri okimanyi nti tosobola genda ku BBS n'osaba nti ndi wa byabuwangwa na nnono nzize kwagazisa bantu kubazza ku buwangwa bwabwe ne bakukkiriza ng'ate BBS ya Ssaabasajja Kabaka yali badde eyobuwangwa n'ennono nti twali badde tuyigirizako nnyo abantu ensonga ezikwata ku buwangwa bwaffe byonna babiggalawo nga bwe bagamba nti olina okubeera patriotic oyagale eggwanga lyo kati nawe oyagala ki Obwakabaka bwaffe busirise bukoze ki busirise bamaama Fiina balina kubanga Maama Fiina asobola okuyitawo obuyisi paka mu State House naffe zempagi zaffe zetutunuulidde ze sisobola teryamanyi teryakumanyi naye nze ndowooza ku bino byokola kati n'eddoboozi lino era nsaba nga tukola eno program n'abatulaba nga babubaka bwa kingdom ya Buganda batuyite oba bakuyite kubanga sikola ku Baganda bokka n'obucwezi bonna Abanyankola Abatoolo Abasoga mwenna tuveeyo bane tulwanirira obuwangwa bwaffe n'ennono bukola ne wamu ne bajumba kubanga ffe tetunnatuuka ku madaala gammwe eyo gye muli ffe tukyali eno tukyali mu kuwonyezebwa naye mmweyo osobola okwogera abantu ne bakola ki muteekeyo okusaba kwaffe naffe tuwulirizibweko ab'ebyobuwangwa n'ennono tulina omulanzi Jafari agenda kwagazisa abantu okitegeera badde ku buwangwa bwabwe ne mubakkirizaako balokole n'abasheeka ffe tebatukkiriza bwe mwabanga mulimu ebikyamu ng'oba mwalimu abasawo abaali beerimbiseemu twekolemu omulimu baveemu bali mwabalungi musigale obuwangwa bugwawo kubanga ne mu bulokole tosobola kuŋŋamba nti bapasita bonna batuukirivu nze nkeena mpulira buli kaseera mpulira bagamba ne bamasheeka mulimu abafere okitegeera bulungi nnyo naye tulina kukwataganira wamu bo nga bakkirizibwa kati emisambwa giri gifutubadde so ng'ate gye tuyita sserwajja ki okwota gisaanyaawo gino nti gino tegikyalina nabwekyusizo tegisobola nakweyogerera nti tusaba mutukkirize naffe tubuulireko abaana baffe bafune ku bigambo ebirungi nga bya buwangwa na nnono tetukyalina we tuyita bakkiriza Seekanaani mwenna abasawo ab'ekinnansi muveeyo twegattire wamu wekuba kwekalakaasa omanyi gavumenti yaffe enewulira kwekalakaasa naye ate sikiwagira owaye tebankima bayinza ogamba omusajja akunga abantu okwekalakaasa wekinnumira waawano nti bannange olabira ddala nti ffe ewaffe nze njogera waffe wadde nkubiridde nnyo mu Buganda ndi muzzukulu wa Buganda kubanga nze nawe namalako emyaka ena nga nkola ku radio y'abazzukulu ba Buganda Subi FM ng'era ezo enkulungo ya Ssaabasajja nze njiyonja n'oyo omuzeeyi yali wakyali namulamu paka kati era neebaza Mukama olw'obulamu bwe okitegeera nti naye respect eyo nagiyonjanga terera muntu aŋŋambye nze nalinga promotions manager wa Subi nga teryandagira but because I knew tulina okumakinga enkulungo ya Ssaabasajja nga wayonjo nga teryandagira nga position gye nalimu nali nina okuleeta abato my juniors be baba balongoosaawo naye najjangamu naye nga tuna biki n'empisa kati okuzerera Abaganda kubanga wootuuse wali ofukamidde n'oŋŋamba tusanyusa okulaba omulanzi neŋŋamba omukyalo ono ow'ekitiibwa bw'ati ensigo erindirira okuwuliza nange nfukamiridde ambuuzizza anti sirina kyenvaako neŋŋamba bweza nnyo kati ekyo kinnyongedde okumanya nti okulidde mu Buganda n'empisa olina z'Abaganda kati oyo omwana avaayo n'alumba obwakabaka bwa Buganda okitegeera bulungi nnyo kitegeeza we yakulira talina kyabadde awulira nti wano waliwo n'obwakabaka bwa buki kubanga ne ku leediyo tebikyaliko
ne ku TV tebikyaliko tukole tutya kati okuzzaawo ebintu bino Mulanzi Jafari nze y'ensonga lwaki leero nakunoonyeza nkunga abasawo bannange mwenna ab'ebyobuwangwa n'ennono tuleme kweyawulayawulamu kubanga Mama Fina we yavuddeeyo ku ky'omusalaba bade ngenda kuddakaawo ku nsonga ya Mama Fina nalabye nga alaga nti Jumba musobya nnyo naye nze nkikubye ngamba nti musobya ate edudda mutuufu alwanirira buwangwa Mama Fina tujjewo enjawukana mu byobuwangwa twegattire wamu tulwanirire we tunaavaawo obuwangwa bugenda kugwawo kubanga tetulina betulese mabega omujiji omuto gukuze gumanyi Yesu yekka Yesu yafuuse Yesu yafuuse Yesu ate ng'egyo misambwa emisambwa emigwira gibuutikidde ensi yonna gigisaanyaawo kyova olaba mu North Korea tebakkiriza Bayibuli waliwo ensi zitakkiririza mu madiini ago kubanga we gagenda kusaanyaawo buki ebyobuwangwa bwabwe nze Pacho natambulako ne ngendako mu nsi emu eyo mu Asia bakuumye obuwangwa bwabwe kati tukoze tutya kubanga nze nga bw'obadde ogamba nti tusaba era nga lera tukyasaba obwakabaka bwa Buganda oba bonna abalina empewo yonna mukkirize abantu nga Omulanzi Jafari bajje babulira abantu kubanga oli ayinza okubeera n'ekimuluma naye nga mubutuufu si kya ddwaliro ng'alina okgenda bw'ojja ewange byenkugambye ng'olaba tebikusanyusiza genda ewalala nga tebikoze eki omanyi waliyo abalwadde abamu ng'ayagala kuwulira bimusanyusa ajja omugambe nti maama wo amuloga kumbe si yakola ki bw'olaba nga byenkugambye si bituufu genda ewaki ng'ogambye okola ku baki abalemereddwa be basinze okujja buli wamu nga gw'olemereddwa bapasita bakozeeko biganye embeera eganye nze kye naye kakasa kimu mukisa banenze sigaba bugagga naye nterezo nnoonya omukisa gwowa we gwabulira ndeno obugagga bwo bujjebbi nga Mukama bwe yali yakiteeka buli muntu yatondebwa ng'alina okuba ne ssente nga mugagga wabula olabanga embeera embi ng'ezze mu bulamu bwo manya waliwo ebbanja kambabulira ebbanga lye munaamala nga mweyita amanya g'ebika naye ng'ebika mubiyita sitaani emisamba kambabulireko Pacho guyinza okukulekeramu gwakalembereza ne girinda baana bo ate abantu abamu balowooza nti lubaale w'ebukojja taluma yasinga okuluma kubanga oyo yagaba y'abamaama Pacho olunaku lwonna lwokera n'ogamba nti oyo sitaani simanyi byamashiriki simanyi bikyoba ogase Katonda ng'emisambu agidda wali oyingira mu kyaki nga gikulaba gikukulembera n'osomesa omwana wo n'omuteekamu ssente n'amala okusoma n'anoonya emirimu ne gibula gamba naddakuwala ginanywa lubaale ng'olwakuba n'ogamba ne diguri z'omwana wange zino zonna ng'ekibonyaabonya omwana oli eggwe nze ataatereeza anti wasuula ebyobuwangwa n'obiyita sitaani toyagala kumanya abaana okuza obalaga kyaki yokka okitegedde bulungi so bajjajjaffe mwenna nze kambabuulireko mwenna abampuliriza nkimanyi mwebuzaabuza naye kituufu mukimanyi bajjajjaffe dda baasambisanga amagulu aga baali baategeera obuwangwa bwabwe nga bagewe bagenda ne basinzaako ne mu misambwa emigwira egyo misambwa miki Yesu yafa dda yafuuka muzimu si muzimu ate bagamba tebasinza muzimu Nabbi Muhammadi yafa dda tegwafuuka muzimu kitegeeza okwowoola muki naye bantu abaali bakkako amaanyi n'obuki Haji waliyo omukyala eyaŋŋamba era nga nakatandika okukola n'oyo Geoffrey Mayanja yafuna ennamba yo nankubira nambuza omanyi nga tebannajjawo katikyerero kyogera bamanyi okusooka okumbuuza naye omulanzi oyo ali atakonze olina buzibu ki kyoba okola mukubire omugambe buli kimu teweekwekerera mubuulire byonna nga birina okubeera naye yaŋŋamba ebintu wabyali bisatu wamugamba funa gundi otekewa amazzi oba wansi oba ensumbi oba something like that bagita nsumbi n'amazzi mujjukidde omukyala n'amalwa n'oluseke lw'amalwa ne mugamba kati amalwa kati omukyala oyo yali muteeso naye nga yali ng'empewo zimulumya ebbanga naye nga tamanyi kuba yaŋŋamba nsabye Haji nsabye zinakikuleya nzikoze ekinsonga nagambye alemereddwa akole ki ajje ne mugamba genda ogule ensaka ogule n'enseke ez'amalwa ogule n'amalwa ogende mu nsonda mu ddiiro yo oba okitegeera ofukamire ne mugamba oyogere ebigambo bino wammanga ompuliriza nti ayi Katonda wange ow'ekisa gwe nnyini buyinza
gwasembayo gwowenkomeredde gwowokuntiko mukama wange nfukamidde wano ku lw'emisambo gy'ekika kyange nsaba bakama bange nakitegedde nti mwe mubadde mu ntabaala bajjajja mukkirize mbagabudde oyiwemu amalwago nga gookya omale ofukamire onyweko yaŋŋamba yakeera ku makyanga gonna gaaweddemu nga omanyi ebikanja webale okitege okukutereera kuki baneka mbabulire ensi erina ebyayo saakugamba yampita n'antwala ku kyemisana tugondere ensi nebambi yasiima buli lwogenda ku kitundu n'osangayo obufuzi nga tobwagala gonda kati gye twava tetumanyiyo olinga tugamba oba ogamba abalabye abatulaba ti gwagamba nti oyagala kgenda mu Uganda empyo ba mu gavumenti endala ogiraba gondera eriko osobole okutuuka mu mweri kati bwobanga gye wava tomanyiyo nga wajja mu nsi gondera bewasangako gondera emisambwa bane bwe buwanguzi bwaffe kambabuulireko niwe tuneebuzaabuza okitegeera emisambwa emigwirwa mugizimbidde muzimbye amakyaki amatiribona naye Yesu ku lunaku luli agenda kubeegaana nga bagamba nti ab'ekibiina kya Yesu mujje nga be Bayisirayiri kati naawe omuddugavu ogende bakubuza okimye eki nga n'Oluyisirayiri tolumanyi ab'ekibiina kya Muhammadi mujje kubanga buli kibiina kigenda kuba nga kiteeketeeke mwali mudduseeko ku misinde emisinde egikuŋŋaanya amasomero buli ssomero libeera n'akasonda kaalyo yensi nti abawalabu bajja bba wali Abayisirayiri babeere wali abaddugavu tubeere wano webalenyokati oli mu yunifoomu yammwe ya yero ki ekikutwala mu yalwedi ng'omanyi siri essomero eyo si we babagambye okubeera mu kampu yammwe okitegeera kati Nabbi Muhammadi alina ekibiina kye kya Busiraamu kambabulire abamu mugamba mbu lubaale taggwa tawona naye omanyi kye baateeka ggwe ku gundi ku buwangwa bw'Omusiraamu okusaala eswala 5 buli lunaku kasooweza emyaka 18 paka lw'oliyingira eddongo oyo lubaale abaggwa egyo emisambwa giba giggwa swala 5 bannange okitegedde bulungi abazituukiriza teri kati kyova olaba bavuya tebamanyi kye basinza nzinke mbagamba buli bwakabaka bukulemberwa bulangira obwakabaka kitegeeza buwangwa na nnono jo nabadde wali ku kabaka nga nalabye ku TV nga agenza okulambula ekasubi okitegeera nendaba nga bataddewo ebibbo akattamukago nga bagamba kiri kyabalongo atudde wansi ne kabaka mukimulamba naye yagondedde amateeka g'abajjajjaabe buli bujjajjaabwe webale nnyo kati kankunyumizeeko webale nnyo buli bujjajjaabwe kati gwe wennakkiririza mu bwakabaka sijja gamba Muganda yekka n'omuteeso waliyo obwakabaka n'obusoga mulina kyabazinga abanyankole baali bamuyitaani owankole mugabe obayo omugabe kambabuulire buliddawo wadde mwavaawo ne bulikola ki obuwangwa bujja kubeerawo paka ensi eno weerizikirira ebyo mwerimba okitegedde bulungi kati nze kambabuulireko okumanyanga obuwangwa weebuli olaba nti noono omusajja nti senga tebwali buwangwa na nnono nti senga noono omusajja eyatta ono omwana eyagira ku mmotoka ye olaba nti bo bakola kooti yaabwe nga culture yaabwe bwebeera ne bagamba naye kale katumusonyi nga balina bye bayiseemu emitendera gye bayiseemu ne bakola ki ne bagamba kale katusonyiwa omusajja kakaliza emirembe omusamize bw'osanga Omusiraamu mwagaliza emirembe kubanga ffenna ekkubo lye litya ffenna tuli wa mutonzi ffenna lyekkubo lye limu nti gwe Omusiraamu ekikwawula ku musamize nti omusamize akkiririza mu buwangwa bwa jjajjaabwe nga naye amanyi lyekkubo erimutuusaawa ewa Katonda. Haji nina message eno ono naye yampeereza nga asiima bye wamukolera eriyo omusajja gwe wakolako nga omusota gwali gumulumbye ow'omu Amerika ow'omu Amerika ate nakimulago manyi balumba nze mu inbox yange n'okumbuuza asooka bimbuuza era we biteerera ekirungi nti nfuna feedback era mbalemerako nnyo ne mbagamba bambi nsaba nnyo era mbabeerako nnyo ne mbabuuza baakukozeeko byabadde bitya bitya yali wa Amerika omusajja namulagula ne mugamba omusota ogwo
mulimu omusambo ogutambuliramu naye omusoto ogwo gwajjanga era kamba buli mulimu famire ezimu nga twafunanga ebintu ebyamagero ebyajjanga mu nzija zaffe ne bakugamba nti olujja lwaffe lwajjangako engo n'ekaaba kati omusoto ogwo namulagula ne mugamba omusoto ogwo kuluma mu Amerika musambwa omusoto ogwo tegulina gye gusula mu Amerika anti nange njagadde kubuuza ti naye mu Amerika naye wabeera yebegonde ate buli gwali musambwa ate ye yagulaba yekka yaŋŋamba nti baali basatu naye ye yagulaba era namugamba tewagulabye wekka ko ye nti nagulabye nzekka ne mugamba ogwo omusambwa ogwo omusota gweyolekanga ne mu famire yammwe ku lujja nga bayinza okuba bali mu kulya mmere awo ne gujja ne gusalanga munene ne mugamba olina kyotaategeera bwe wali ova ewammwe tewasiibula era abantu bangi nnyo bali ku byeyeeyo ng'abamu bambi bakukuta abamu baagala bagende nga ab'eŋŋanda zaabwe tebategedde kubanga emitima mibi egy'ab'eŋŋanda kati w'otasiibula kwagali emisambwa gy'ewammwe kukulembera beebo b'osiŋŋaana nga babonaabona eyo nga yagenda funa ssanyu wabula ali mu kukaaba maki maziga omulanzi kati oyo ye wamukolota kwanza yaŋŋamba bwabe bankozeeko n'entereera era nateredde bambi yali amaze ennaku nga 3 ng'azimbye okugulu nga tasobola na kuva ku buliri naŋŋamba ng'akaaba bukaabi bambi namubuulira kyakola ki kyakola ne mugamba kola booti ne booti ne booti ne booti tugenda kukola kino bwekiti ne bwekiti kubanga waliwo ekyo kye nsobola okugamba nti kola bwoti okusinziira ku ekyo kye mbandabye nange eno ne mbaako ennwana gye nkola ki kuba tuba tugenda kulwanira mu bwengula mu buki naye buli lw'okwata essimu n'ogissa ku kutu nange ne nkuwuliza emisambwa gyo giba giwulira yensonga lwaki abalwadde bange abasinga bonna nkulembeza omutonzi ne ŋŋamba yi Katonda wange ow'ekisa kkiriza omuzzukulu oyo ategedde mwenge emisambwa gy'ekika mukkirize ku lw'obuyinza bwammwe omuzzukulu akoze eki nsobola okyogera bw'otyo n'otereererawo haji nze mbadde nali simanyi nti mulanzi nti ebintu era we nawulira ne mugamba musota ti munene nnyo nabadde nsanya goofu n'engulaba ye yagulaba yekka naŋŋamba twadde ne mugamba how possible kubanga ekisaawe kya goofu nkimanyi obusubi bubeera buki nga busaawe nga buli wansi ne n'agwekanga n'agulaba ne gumutunuulira kuba yaŋŋamba gwamutunuulira naye n'agutunuulira ne gutambula ne gugenda kale bannanga batannantegeera mujja kumala mu ntegeera okuwonyezebwa gye kuli mujje muwone ekirungi ekyange osasula omaze kola ki kulabako ez'obukozi yakusasula ezaggwayo yansasula simubanja era waliwo ne gwe yasindikaawo muganda we n'agamba n'amuwa n'ebbaasa naye yajja simumanyi n'agamba waliwo omwami ansindisira ali mu Amerika naye aŋŋambye nkuleetera ebbaasa eno muganda wange neeyanziza nnyo sijja kwatuukiriza mannya naye akasente ke yampa kaali kasava akasente k'okwata ssebo n'ogulamu n'ettaka kaba kaki ate ebyo tebabiŋŋamba anyway zisaagala kuyakasa gw'obyogedde naye nga weewaawo tukoze tutya njagala nnyo tuwumbewumbe kati nga tumaliriza tukoze tutya njagala nnyo ekintu ekyo njagala nnyo tufune gundi eyo ndowooza tugenda kukolangayo programu eno tujje tusomesa abantu obuwangwa n'ennono titewina givaako si buli kirumbe lukuluma nti luba luki wali gundi alabika yandoga gundi alabika yampa obutwa gundi yankola bwati naye ng'oluusi ebizibu biva mu ki abantu abamu tebamanyi nti n'okumanya obumanya kikutereeza nsobola okugamba nti omusambwe bweguti gwe gukusumbuwa n'otereera just kumanya buki nze nakkiriza olaba oli maluwa gaali gaoba ga 5,000 oba naki mazzi n'agenda n'anoonya amazzi n'ateekayo n'aŋŋamba nazuukuse ku makya nga amazzi gonna gaweddewo mugundi mwe nagatedde n'amalwa yandagako ebikanja ebisigalira ebyo ffe mu luteeso naye nga yagafuseemu ne gajjula kati bo bannaffe batugambira nti oyo sitaani oyo ki naye naawe wonoofa ogenda fuuka muzimu naye ate ebintu bye ndaba nga kati ebintu bye byatereera atambula bulungi omukyala ate ebintu bannange ebintu by'okuwonya bino byaggummiikiriza mulimu abalowooza nti endwadde tulina ze tusobola okujjanjaba n'olabirawo mu bwangu naye waliwo endwadde nga za mpolampola obulwadde okujja bwangu ate nga n'obulwadde bwe buba bwajjanga bw'amaanyi bujja n'amaanyi mangi nnyo okuddayo ne bukola ki ne bugenda mpolampola so bannange nze mbaagaliza emirembe omukatuliki omukulisitaayo omusiraamu n'omusamize ffenna ekkubo lyeritya lyerimu wabula nze mbagamba nti mwe abasiraamu abaddiini endala muli ku kafu mwabula Katonda twali tulina kumusinza mu nnimi zaffe naye omutonzi ono yali tulamula ffenna wabula nze kyenjagala tubeere bumu bw'osanga essabo ly'omusamize liwa ekitiibwa nange bwe nsanga omuzikiti nguwa ekitiibwa
inze kati Pacho kukyalo abamakanisa bajja agamba haji tulina mwaka aganye wali nenkwata obusawo bwa sementi obwo nembubawa kubanga giri misambwa nze gyonna njikiririza mwere wange mu Lubiri Bayibuli ne Qur'ani byonna mwebiri nabiraba kitegeera bulungi gamba tewakoma ku ekyo n'omuzikiti n'oguteekawo nenguteekawo kitegeeza nti egyo misambwa gya mikago omugenyi bwajja tumukola ki bajjajjaffe bamwaniriza naye lwakuba omugenyi afutubadde akoze amawagali ng'ayita mu baana bannambi n'ekintu basaanyeewo kino ate ekyabaaniriza njagala oddemu nga tumalirize kati njagala message ng'ogiweereza Katikkiro wa Buganda oweereze naddala abakwatibwako ku byebuwangwa n'ennono bannange bakuwe time osobole okubeera ng'oyigiriza abantu tusaba bannange temubeereyo ne mutunyooma temubeereyo ne mutulengeza tulina kye tusobola okwongera ku nsi eno mutukkirize ate mutulwanirireko mwabasobola okutuukako mu woofiisi ezennene mutulwanirire tusobole okufuna omukisa okuweerezaako ku mpewo tubuulire abantu Jafani nsobola okuba nga abantu 7 njiwonya nga 3 tegawona ne mulago osangayo abafa bakola ki ne bwe mani kye nsobola okwongera ku ggwanga mulondeemu mugambe nti Jumba akkirizibwa gy'abuulire kubanga abalokole babuulira bakoze n'amalediyo gabwe n'amativi ffe tulina lediyo eyaffe ey'obujjajja tebatukkiriza nezitivi tebazitukkiriza netwandibadde tutakyovolaba abantu batandise okujolonga Obuganda neyebika bulungi akaleeso n'awaata emmere naye abakyala tubasanga basitamidde emmere oba byebisiraani ebitukuba netuba emmere yaabwe netubanga ebisiraani bitukubye nositama mu mmere ng'ogiwaata wano mu Buganda tebyaliwo ng'omukazi yenna owaata okkakkanye okitegedde bulungi jo nalabye Kabaka nga ayingidde wali mu Masiro nga abakyala bali mu Gomesi batudde neŋŋamba laba obuwangwa bwaffe laba obusaanawo bwekito bwe kyandibadde okitegeera bulungi naye katutuuka ku masomero ebiwanga byakola ki abaana bambadde bubi bali kuyimba biyimba ebitategeerekeka bali mu mpale bakoze batya obuntu buli eno bukomeeno waliwo eyo battololo nina district gye nayingiramu oba yettololo eyo mu Bacyapadoole eyo Badaama bateekawo n'ekipande ali mu mpale toyingira gundi yaabwe olimba ali mu mpale toyingira mu disitulikiti yaabwe ng'oli mukyala era twayingira mu byalo eyo ne tusanga akatale tetwalabayo mukazi ayambadde empale kitegeeza mulimu obuwangwa bwabwe bakyabulina naffe wekito bwe kyali bawoza omulembe gukyuse naye bajjajjaffe baali bulungi nosinga kati ffe tukulaakulanye bizimbe yovola Afrika tuli baavu ennaku zino ku mikolo bambadde gomasi naye amazina ge bazina mu gomasi ezo n'ogamba naye kiki naye nga kuliko oluusi n'abakulu nga bavudde mu Bwakabaka bwa Buganda abakinga babiraba baali badde bagamba no omukolo guno ali mu gomasi don't do this bwe yeewuuba obutiiti bufulumye n'ofuluma basajja bakabaka batudde awo bannekyo volaba Katonda munyiivu wabula tugenda sigala nga tumulaajanira era nze nsaba mwenna bekikwatako eyo waggulu abalina obusobozi okutuukako mu zi state house mu parliament buli omu sijja gamba Baganda bokka kubanga buli omu n'olulimi lwe manya olina obwakabaka bwo tulwanirire obuwangwa bwaffe twafuna ne ministry n'ama nti ethics na bikyempe ekosempisa na biki yali yabwabuwangwa byakomawa batukkirize tusome kati omusajja Jumba ministry namba lwaki babakkiriza kujjanga muyigirizanga ku radio omusajja Jumba yatandikawo Nono TV bagigano gisa ku mayengo ga Uganda lwaki olwokuba agenda kusomesa bya nnono na buwangwa okitegedde kati n'obabuuza kiki bw'aba kiki yatta muntu kyayogera tekiriyo okitegeera bulungi nnyo nenga yiki yali afa kulaba nti obuwangwa n'ennono bikola ki kati ani agenda okugamba abo abaana abawala abajja mu maaso g'Obwakabaka nga bali mu mpale nti bambala boarding Jumba yajjo byogera mama Fina yali no byogera omanzi omulanzi nze nino byogera naye mutusibye enjegere tetulina bwekyusizo tetulina ki omwana nayambala akantu nga ddala ne wamuterawo miliyoni ya ssente mulema lwakwata sawa abaana balumba Obuganda abaana balumba Obwakabaka n'olowooza si ensonga lwaki n'obufumbo bugize nnyo bufudde nnyo kuba kati owasizza omwana ali mu kagoye bwe kati tamanyi abasawo tulaba ebintu bingi omuntu ajja nga amanyi nti bamuloga naye ng'ekintu ekimukuba misambwa gy'ebukojja misambwa gy'ekika naye ng'oluusi kantu katono nnyo
kamulemeseza obuki obufumbo zina gwe nagamba ne mugamba gwe kwate kubo gende wa maama ne mugamba omuzadde tasobya takola ki fukamira omugambe maama kusaba munango nsonyiwe mwemba nina kye nakunyiza maama akkiriza neetonze ne mugamba ogenda funa emirembe yajja ne banne nga baze kunneebaza samu waddagala just kigambo buki kye nakugambye nti okumanya kusobola okusumulula nga tofunye banenze siga baddagala ndi musajja wa Katonda tonda nakibwako obuyinza n'amaanyi ag'obutonzi era ekyange buli kyenkulembera nsoosa mutonzi nsobola okugamba nti nga mmaze okuzuula nti gwe kikusumbwa kino bwekiti ne bwekiti nakugamba genda ofukamira oyogere bwoti ne bwoti ne bwoti ogenda kulaba nga amaka go gateredde ng'eri maama we yaleka munyiivu ngena amaka ge gaggwawo ng'ekigenda omusumulula okimanyi kugenda kufukamira kwetondera nnyina eri amaka ge gatereere oba oliawo nga azze yeetisse kale n'ebigambo ebirungi ebyo kansubire nti mukwano gwaffe olina kyoyizeemu gwamuloonya ennamba yeri nooti 7 nooti 38988 munoonyeeko Omulanzi Jafari Musa ali wali era Nakisunga oviira mu takisi bwekuleeta ekuteeke ku Wantoni Wantoni funayo ate boda ekutwali Nakisunga mugambe ogendawo Omulanzi Jafari bonna tewali atamanyiyo akwongereyo bannange agambye nti ye asinga kwagala gwazunze buli wamu n'olemererwa jangu ate ekirungi kye osasula omaze kukola ki kulabako ekirala akatalekeka abameketa amanyi mbeetaaga gwe ng'omanyi ogameketedde ebbanga simanyi bakugamba oliko ekitambo simanyi tugenda kukikwata obwo bugagga obwo buki Hati nakugambye obulwameketa ziba ssente ogwo bugagga ogwo omusambo ogwo we gukulira obulongo ate obulongo bwe busiba ate bwe busumulula okitegedde kale bwameketa amanyi neeyuna kola ki gwe basindikira simanyi oliko byokola simanyi oliko majini nze sigga baddagala ndikujjako nga nkukutteko nerikwamukako kubanga ndiko obuyinza ndiko buki ndiko obuyinza bannange mbagaliza sibula batulaba mbagaliza emirembe mbagaliza obumu tubeere kimu ffenna ekkubo lye litya tunoonya kutuuka ewa Katonda kale mbagaliza byonna bye mutwagaliza nkwebaza gwe wenna atanaba kusubscribinga kugamba bwami kujjukizaako ekintu kimu kyokka subscribinga era likinga sharinga videos zaffe obuwangwa bwaffe buggwawo Omulanzi Jafari Musa ngenda kubanga muleetanga at least buli mwezi muleefuneyo olunaku twogeremuko tulabe butya bwe tusobola okuzzaawo obuwangwa n'ennono bannange buli muntu alina obuwangwa n'ennono mwe yasibuka nze wadde nkulidde mu Buganda naye ate nange ewaffe era naffe tulina gye twasibuka eyo etteeso nti era naffe era wali abambaga naye nammwe abateeso munnange mulina empisa ng'ez'Abaganda mufukamira wansi mukola bwe muti mukola bwe naye ate naffe eri tulina bye twegombako ne tugaa bannange ne bano bali otegeera kaakati kano kankakugamba sijja kulinda nabadde nga sijja kakugambira ku kamera taata waffe yafa si bwe kiri tatange yafa myaka kati 11 njagala okole kino ogenda kuddayo ogende we baaziika taata omukoole bulungi oba gonna n'ebijja ebiriwo byonna obikole ki omale ofukamire wali emitwetu okitegeera oyogere ebigambo bino wammanga nti ayi Katonda wange ow'ekisa ng'okutte taatawo bw'oti wali bwe bamuzanzika ku mutwe nakwezo yandoosaako nga ngamba nti enkuba emukola ki weebale nnyo era nempeereza obusawo busatu obwa seminti ne ngamba batereeza ofukamire ogambe ayi Katonda wange ow'ekisa gwe nnyini buyinza kyetonde Katonda ng'ofukamiddeawo emitwetwe wa kitaawo gwe yakeera n'otonda ate era n'ozisa ku nsi kuno gwe nnyini buyinza kyetondeka Katonda weebutonda Katonda weebuki Mukama wange nfukamidde ku mutwe gwa taata nsaba omusonyiwe byonna ebyamusobako nsaba omugaziyize Kabuli ebeere ey'emirembe gyali taata weebale okunzaala n'onteeka ku nsi kuno ku lw'obuyinza bwa Katonda taata nsaba omukisa ogwo gwe wampa gusituke nange Pacho olijja n'oŋŋamba bampita Omulanzi Jafari program gikomekereza bw'otawangula kalulu ng'omanya Jafari kye yasamira kifu tokagendemu nkagendamu wakaŋŋambyeko nedda ogenda kukawangula
kwagaliza byonjagaliza banange mubeere bulungi ebisigadde byonna maaso ku lutimbe. Wow. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.